Good evening, dear viewers. Thank you so much for watching LMTV. Nyongelo kwanirizaako ku Akalo ko over the area code. Wenkulambuliza ebitundu nkunyonyole buli kubo oliragawa olumanya ekitundu kyo. Olunaku olwaleero ndi live wano e Nankulabye ku bitaala ngenda kuba nga nkulambuza amakubo nga nkubulya buli kimu liddawa naye nga my beautiful names are Britah okuba nga mbikutuusaako. Temwerabira nti aba King Montage Studios abasangibwa e Nankulabye ku bitaala ku Prime Plaza level 3 shop number D04 bwe bakutuusaako Akalo ko okubanga bakakutuusaako bebaka film photography, videography, go ina ino mukolo, kwanjula, kuhinjila, birthday parties, graduation, nkuku showers, commercial adverts, oyagala chikolo nso 755 31 17 31. Obosa wala musanga ku social media ze, ku Instagram, ku Twitter, Facebook, everywhere. Mu following oja kubanga omufuna era ja kubanga akutusako exactly ekyo kinyini kyoyagala. Nenga embaga minti onako lwaleo ndi wane Nankulabye. Munekatse ko tubenga tulambula ebitundu. Tumanye buli kimu ebife byamakulu ebiri mu Nankulabye waneeno buli kubo liddawa. Tuli wano kukuba eridda e Makerere. Ediguka ku roundabout ye Makerere. Kukuba lino lenyini eridde Makerere. Kuli akatale ke Nankulabye. Akabulijjo farmers katale farmers market. Era kali wano ku mukono gwachi. Ku mukono gwa left ngokirira ku luguudo oludda ewa e Makerere. Nga weyongaddeyo ko mu maaso wano wenyini akatale kali busy, abantu bali busy. Tugenda kuba nga tubakufunirako batubuulire bo nga bo mbeera eri etya kitundu bakisanze batya kirina buzibu ki. Akatale kano kayitibwa Obwakabaka bwa Buganda era wenyini oba olagirira wano omuntu osobola omulagirira akatale ka Ssaabasajja Muwenda Mutebi wano e Nankulabye era we kasangibwa ku mukono gwa left ku kubo eridda e Makerere ku University oba Makerere roundabout. Awana wenyini ku kubo lenyini eridda eki e Makerere kuliko ebifo bingi nnyo trading ebizimbe bingi nnyo na kosane shell era nga yeri ku mukono gwa right ngokirira kuki ku Makerere roundabout. Kuliko hotels kulino lenyine kubo kuli Chase Hotel. To my left kwe kuli ekubo eri kudda ku Mutesa 1 road era nga lino limanyikiddwako nga Mutesa 1 road kukuba eri branching eri mulidda Lubaga road eddala lidda ku Mutesa 1 road era nga kweyongerayo ekubo ndi kutuusiza ddala paka Nabulagala Munaku Lungujja Kosovo paka eyo yonna as long as ojo oyagala okudda. Kukuba era nyini kwe kusangibwa Lambula Club era ngeno manyikiddwako nga Lambula Pagali Club. That club is after Equity Building oba giyite Prime Plaza. Kukubo eridda ku Hoima Road tulinayo kubo erireta emmotoka eziva ku Hoima Road nezidda ku Hoima Road. Then to my left to the left kukuba eridda ku Hoima Road kuliko ekizimbe ekya Prime Plaza oba osoyitawo ku Equity Building ayo nga waliwo Chicken Tonight aba King Montage Studios nawe basangibwa ku floor eyokusatu osobola okubasangawo. Then kukuba erere nyini nga weyongeddeyo mu maaso kuliko ekubo erikyama ngero liri eri ku Elliot ewali bannabawala abeeryamu ezaabwe ngero ekubo lidda Nabulagala Munaku kweyongerayo okwo lisaana okusuula ekasubi mu branching ddaka era nga jamu waba ayitiridde motoka zimanyo salirako eyo ne ziddako munda. Then to my right kwe kuli Total Energies e Nankulabye eyo nga petrol station naye eri ku left awo wenyini ku bitaala era oba olagire muntu somuga ntekaawo ku Toto awo wenyini after Toto waliwo ekubo eri branching ng'eyo lidda mu kiwuunya eyo mundako era ngo branching awo still erero nyine ekubo lisobola okusuula ku Sapolo Road